weebuza lwaki nsirise for like a minute. Mu bulamu bw'ensi eno tosobola kumanya muntu kyakulowooleza. In life you can never know neighbor wo kyakulowooleza. Tosobola kumanya muganda wo kyakulowooleza. Buli muntu wasirika njagala otunulire munne akuliraanye. Buli omu amanyi gye yavudde. Waliwo amanyi munne gye yavudde. Waliwo abazze nga bali babiri. Tewali. Mu bulamu kye mbagamba naye mwenna mujjidde ku goal yemu, to be part of me. Mu bulamu bw'ensi eno nga bwe mutambudde ye riziki bw'etambula. Nga bwe mutambudde ye riziki bw'etambula. Tekuli alemesezza munne. Muvudde mu makubo ga njawulo naye nga mwenna ekibaleese nsonga emu. Buli muntu anoonya ssente asobola zinoonyeza mu makubo ga njawulo. Tosobola gamba nti kanve nansana mwenna mujje tuve nansana tugenda okufuna ssente. Tosobola gamba nti mwenna mujje tuve najjera lwe tugenda okufuna ssente. Buli omu alina ekkubo ly'asobola okukwata erimutuusa ku kye yeetaaga mu bulamu buno. Naye byonna mu byonna tosobola kulemesa muntu kutuuka ku kyayagala. Bingi ebibeerawo bye tuyitamu ebisoomooza. Buli omu bw'atandika okunyejja ne yeewaayisa okutuuka wano olwaleero. Oyinza okugamba nti oba olyawo ntuusa akaseera nga mpulira njagala kupondooka ne ŋŋamba nzireyo. Bangi baddayo era bangi batuuka ne bagamba nti sijja kukikola tekijja kubeerawo. Lwaki? Mu bulamu si buli omuntu alina okutuuka ku destination. Bangi akoowa nga anaatera okutuuka. Bangi abeera atuukidde ddala naga nti naye kirabika ndi wakyamu. Nga walowooze wakyamu we watuufu. Nga walowooze watuufu we wakyamu. Mu bulamu y'embeera gye tutambulira. Ladies and gentlemen, mbaniriza ku Lugomvi's show nze Ssentongo Frederick Lugomvu njagala okubeebaza. BBS Terefina njagala okugyebaza eyaffe. Tukuweereza tusinzira ku kisimbe Masenge ne mu kibuga kya Buganda ekikulu Mengo. Njagala okwebaza Vibes Ceremonial Events bali mu kuteekateeka mikolo bw'obeera ng'olina mbaga, olina kwanjula, olina kukyala. Weekwate Vibes Ceremonial Events balina public address system, balina tents, balina obutebe ate nga balina aboogezi abalungi kwoteeka buli kalonda gwe weetaaga ku mukolo gw'okubanga guweesebwa ekitiibwa. Weekwate Vibes Ceremonial Events ojja basanga ku Ham Towers e Makerere opposite Makerere University Main Gate level 3 wojja okubanga obasanga aba Vibes Ceremonial Events. Okumanya ebisingawo mbakubire ku simu eya 0753985639 oba 0783843992 be bannaffe aba Vibes Ceremonial Events. Mu nsi muno waliwo ebintu ebisoomooza abantu bye bayitamu naye obulamu mbutambuliza ku W zibeera nnya. W nnya wanya. What, why, when, where. Oyina okwebuuza what ki, why lwaki, when idi, where wa. Naye nga W enkulu ye ya why. Tokolanga kintu nga tolina nsonga lwaki okikoze. Tokeeranga ku makya n'obaako ky'otandika okukola nga tolina nsonga lwaki otandise okukikola. Tokeeranga ku makya n'obaako ky'oyogera nga tolina nsonga lwaki okyogedde. Tokeeranga ku makya n'obaako okusalawo kw'osazeewo nga tolina nsonga lwaki osazeewo. W zinya why, when, where and why and what. W esookera ddala bagiyita what, ki. Sooka weefumitirize weebuze nti ki ky'ogenda okukola nga tonnalowooza kirala kyonna. Sooka weebuze kiki ky'ogenda okukola what. Bw'omala okutunuulira ky'ogenda okukola weebuze nti when ddi lw'ogenda okukikola. Abantu bangi balina bingi eby'okukola. Bangi akeera ku makya n'agamba nti nina obusobozi bwonna obutandika business. What ye business? Ky'agenda okukola. Alina obusobozi obutandika business ye what ye sooka. Ekiddako ky'olina okulowooza when ddi. Abantu bonna basobola okutandika. Everyone can start. Tewali abasinga era tewali akusinga. Naye ekitusumbuwa n'ekikuleetera omuntu okusinga be bantu akeera ku makya n'amanya ddi lw'alina okukola ky'alina okukola. Bw'otamanyi ddi lw'ogenda kuwasa
n'otamanya ddi lw'ogenda kufumbirwa ojja kufa ng'oli muwulu, ojja kufa nga toli mufumbo nakyeyombekedde. Ekikolwa kwe kufumbirwa. Ekiddako ddi bizinesi osobola ogitandika, olina ne capital naye ogamba nti what can I do? Abantu bangi akeera ku makya naga nti mwami Lugonvu nina obukadde 10 nsobola kukozesa ki obukadde 10 sente azina naye tamanyi kyalina kukola. Akyabuliddwa element gye bayita what mu bulamu bwe. Bw'obulwa element ya what ebisigadde byonna tebigenda kutambulira. Bw'oba tomanyi kyogenda kukola tolina kyogenda kukola. Bw'oba tomanyi nsonga lwaki okola tewali nsonga lwaki okola. Bw'omala okumanya ky'olina okukola nga what ogitegedde, element eddako bagiyita when, ddi lw'ogenda okukola ekyo ky'ogenda okukola. Oyagala genda bweru, sente ozina, olina passport n'eggwanga ly'ogendamu oliyina, olimanyi naye ddi. Sente z'olina omutwalo ogumu ogulina naye gusobola kukolera ki? Bw'ozuula kye gusobola okukola ekiddako okwebuuza nti gugenda kitandika ddyo kikola. Bw'omala okumanya when, element ya when ng'ogezzeemu n'omanya ddi, ekiddako mu byonna bagiyita where, wa. Ekyo ky'ogenda okukola ogenda kikola wa? Ky'ogenda okutandika ogenda kitandika wa? Abantu bangi tulemererwa kubanga tetumanyiwa we tulina kukolera bye tulina kukola. Ekisinga okutusumbuwa yeffe n'okulowooza nti tulina kuyita mu kkubo lyerimu. Ekisinga okutusumbuwa yeffe n'okulowooza nti gundi kyakoze nange kye ŋŋenda okukola. Ekisinga okusumbuwa abantu mu nsi muno kwe kunoonya nti bizinesi ki ekola ennaku zino. No, please. Buli bizinesi ekola. Buli bizinesi ekola. Waliwo abagagawalidde mu nnyaanya, naye bw'onaawulira agagawalidde mu nnyaanya n'ogamba naye kaŋŋende mu nnyaanya zijja kukusala. Twagala nnyo okuyita mu kkubo lyerimu. Bwe kiba ng'ensimbi ziri bweru twandiggweredde ffenna mu America. Bangi abali mu America nga zibabuze. Bangi bagenze Saudi Arabia, bagenze mu Oman, bagenze Abu Dhabi, bagenze UAE, bazifunye. Tewali watali ssente, tewali mulimu ogutaliimu ssente. Naye ogukoze otya era ogukoze ddi? Abantu bangi akeera ku makya n'agamba nti mwami Lugonvu nina obukadde 3 nsobola tandikawo ki? Mumanye ekibuuzo kye ntera okubabuuza. Mbabuuza nnyo nti gwe ki kyoyagala okutandika? Lugonvu bw'onaamubuuza nti olina obukadde 3, obwongo bwe ideas ze mind ze ziri mu vibes ceremonial events. Ideas ze ziri mu media. Nja kugamba otandike radio, nja kugamba otandike TV. No. Ky'osooka okwebuuza, tobuuza ki kiri mu ssente. Buuza ki kye nsobola okuggyamu ssente. Era bw'okeera ku makya n'ogamba nti ki ekiri mu ssente, buli kimu kiri mu ssente. N'akeera ku makya n'agula ekimotoka n'agenda ng'akuŋŋaanya kazambi mu maka g'abantu mugaggafugge. Naawe ojja kigula kikutuulire. Abantu bangi batandise events companies ez'enjawulo ezitegeka emikolo naye ne bibasala ne bibatuulamu. Olw'okuba nti Lugonvu yasooka n'amanya kampuni gy'atandika biki bye beetaaga abantu baagala ki emwanguyira. Bw'onaalaba Lugonvu ng'omusanze everywhere ojjagamba naye kantandika events company ntegeka embaga okukyala okwanjula n'ebirala ejja kukusala. Oli mu kirooto kya Lugonvu. Sooka weebuuza ekirooto kyo kye kiriwa. Tobuuza kirooto kya Lugonvu kiriwa. Abantu bangi bayingidde media nga bagamba media mulimu ssente. Bangi bayingidde amawulire nga balaba abakulu baffe ba Made in Sereko, ba Kazibwe, Sam Kazibwe, ba Patrick Mujuka, ba Kasuku, bani bagaggawadde. Buli omu n'agamba nti nange kanyingire media nfune ssente. Bangi batambudde nga tuzikutuse ssoole. Ssente zibabuze. Not because mu media temuli ssente. Tolifuna ssente mulimo gwonna nga it's not your calling. Lugonvu media agifunyemu era tagyevuma. Era sobola keera ku makya nga nti media yansala. Kyokka sobola gamba mwana wange nti yingira media mwenja okufuna ssente olw'okuba Lugonvu azifunye. Never. It's my calling. Binnyanguyidde kubanga nakola ekyo kye nazuula.
nakiyingira nga mmanyi ngenda kikola ntya, nakiyingira nga mmanyi ngenda kikolerawa era ngenda kikola dde. I do my decisions nga mmanyi lwaki. Ekisumbuwa abantu kwe kwagala okutegeerera abalala n'okwagala okutegeererwa abalala. Ekisumbuwa abantu kwe kwagala okutegeerera abalala n'okwagala okutegeererwa abalala. Bw'ona ayagala abantu bakutegeerere, bagenda kutegeerera nga bwe bategeera. Kyokka buli muntu alina entegeera ye. Entegeera y'omulala si yentegeera yo. Entegeera y'omulala ekwavuwaza ye n'emugaggawaza. Era bw'onagamba nti njagala kwebuuza nkoze ntya, nze I do these shows nga sigamba okole kyenkola. Wabula njagala gwe kennyini weefumiitirize weezuule nti what can you do? Gwe nga gwe. Era y'ensonga lwaki sikera ku makya ne nkudictatingira nti kola mulimu bwe guti mulimu ssente. Never. Nja baleetera omwana muyitako everyday ali Kaleerwe atunda nnanansi. Namuyitangako ebbanga ddene nga buli lwe mba mpitawo ajja ku ddirisa lyange. Naŋŋamba anko, one day yandaba nali nkyakola ku Salt Media. Naŋŋamba si ye gwe mwana wa taata gwe ndaba ku TV. Ne mwenya. Ne nvuga ne ŋŋenda. Next day ne muyitako. Naye nawalirizibwa okunoonya ewali kapembeni ne nnyimirira. Ne tunyumya nga mpulira nkutteko nga simanyi lwaki. Ne mubuuza ennanansi osobola za mmeka. Naŋŋamba asobola ennanansi za $20. Naŋŋamba azitunda olunaku ne zigwawo, akwata ennanansi 4-5 n'azikwatira wanaalinde emmotoka. Atunda ennanansi za $20 ne ziggwawo. Ne mubuuza ennanansi ogitunda mmeka? Naŋŋamba ennanansi ngitunda 3,000. Nkwata ennanansi 4 n'ensula omutwalo gumu 2,000 oba gumu kitundu oba mutwalo okusinziira ku size. Ne mubuuza olunaku okola ssente mmeka? Yaŋŋamba amagoba g'akola geekubisa mu ssente z'asuubula. Amagoba g'akola geekubisa mu ssente z'asuubula. Meaning nti bw'aba asuubula $20 era akola $20 amalala gye $40. Asuubula nnanansi n'azikwata ati n'omuyitako ng'olaba nga kifuufu. Buli lunaku ayingiza $20. Mu nnaku 10 ayingiza obukadde 2 kakadde kamu n'ekitundu. Ayimirira ku luguudo tawa wadde omusolo. Nja mubaleeterako one day. Nga simubaleetera nti muyingire omulimu gw'ennanansi, naye nga mubaleetera abalage nti osobola okufuna ssente buli wamu. Always kola buli kyokola ng'okikola lwa nsonga. Soma omulimu gw'okola, gutegeere, guyingize mu bwongo bwo. Bw'onaagenda ng'osabye mulimu gwa kuzimba n'ogendera mu ssuuti tewali agenda gukuwa, yambala ovulo. Ogenda ku loading ogendedde mu ssuuti. You get me? Mu bulamu bw'ensi eno bw'otazuula ky'olina kukola naddala olina kikola, ogenda kusiraana. Ate ewali obugagga bw'omulala si we wali obugagga bwo. Ewali enkulaakulana y'omulala si we wali enkulaakulana yo. Ndeeta Muhammad Segirinya, omuntu gwe nalabako n'amaaso gange ng'alonda obucupa mu mwala gwe bwayise. Gwe nalabako n'amaaso gange ng'avuga amazzi. Gwe nalabako n'amaaso gange nga yeetikka TV. Gwe nalabako n'amaaso gange nga woololewa bannabyabufuzi abamu kati abaasigala nga tebafunye wadde bwa kansala. Right now is an MP alinze kulayira ng'ennaku z'omwezi 18 omwezi ogwokutaano. Bwe tufuna abantu nga bano abaliko we batuuse nga bavudde ku zero, batulaga nti buli kimu kisoboka. Waliwo omuntu gwe nali njogera naye, I'm not a politician, naye ngoberera nnyo bannabyabufuzi ate mbaagala nnyo kubanga baliko ebyokuyiga. Mukama agenda kukyusa. Ky'olowooza nti tekisoboka tekigenda kusoboka. Ky'onaakeera ku makya n'ogamba nti kisoboka kigenda kusoboka, naye si byakeera ku makya n'ogamba nti kisoboka. Abalokole balina enjogerega nti nkitwala, twala ky'okoze. Ebyankitwala nkitwala ekyo Mukama akireeta kikyaleeta ky'otanoonyezza. N'okeera ku makya n'ogamba nti nze neebaza Mukama kubanga abaana bange bonna balina scholarship babaweerera, neebaza Mukama kubanga waliwo abandiisa
mu bulamu bw'ensi eno olwananga nnyo okuyamba okusinga okuyambwa. Lw'oyitibwa omuntu olwananga nnyo okukolera abalala okusinga okukolerwa abalala. Abaana bo babaweerera, lwaki si ggwe alina abaana b'abalala b'oweerera? Era nkigamba nnyo abantu bangi bajja nagamba nti gundi mumanyi ne gundi mumanyi ne gundi mumanyi ne gundi mumanyi. Ofubanga nnyo okumanyibwa abantu abangi okusinga okumanya abantu abangi. Abasinga baagala kumanya abantu bangi. Bw'onaamanyibwa abantu abangi ne bw'onaagenda mu ddwaliro abanaakumanya banaabeera bangi mwe muli ajja okumanya valiyo yakuyiseewo. Naye ne bw'onaaba ng'omanyi bangi nga minisita agenda ng'omumanyi talina kyajja kukuyamba kubanga ye takumanyi. Ne bw'onaaba ogenda kwewola bbanja ng'omanyi manager wa Centenary Bank nga ye takumanyi tajja kukuyamba. Naye bw'onaaba omanyiddwa wadde gwe tomumanyi, tuuka butuusi mu Centenary Bank, tuuka butuusi mu Stanbic, tuuka butuusi mu Equity, yingira. Badde njagala kulaba ku manager wammwe, bagenda kukwanguyiza kubanga bakumanyi. Naye gwe ne bw'onaaba ng'obamanyi nga bo tebakumanyi tekigenda kukuyamba. Tulwane nnyo okumanyikwa, ate mu bulungi si mu bubi. Tukyali ku W3 ng'omaze okutegeera ky'olina okukola, ng'otegedde ddi lw'ogenda okikola, olina okwebuuza wa w'ogenda okikolera. Buli ky'okola manya nti wawo kirina okukolebwa. W esimbayo bagiyita ya why. Tokolanga kintu nga tolina lwaki okikoze. Era bw'onaakola ekintu nga tolina nsonga lwaki okikoze, kigenda kugenda bwe kityo fwa. Abantu bangi bagwamu essuubi n'atuuka n'agamba nti byenkola tebitambula kubanga yakoppa balala nga ye tekimuliimu. Mumanyi ensonga lwaki abantu bakyawa emirimu gye bakola? Lwaki abantu batuuka ne balemererwa ku mirimu gye bakola? N'agamba nti bintamye kubanga yasooka kuwulira nga waliwo agamba nti ogwo omulimu gulimu ssente naye n'aguyingira. Ku nsi kuno tekuli mulimu gutasalanga muntu. Buli muntu akola omulimu ne gumusala, naye ogusaza omulala ate gwe ogutandika ne gufuna. Era otakeranga ku makya n'agamba nti mu kusuubula emmotoka mwe muli ssente, ndabye bondi nnyingi nga ziggalawo. Takeranga ku makya n'agamba nti mu kusuubula ettaka mwe muli ssente, ndabye kampuni z'ettaka nnyingi nga ziggalawo. Naye kampuni y'ettaka okuggalawo tekitegeeza nti mugenda kuddamu kuyingiza kampuni za ttaka ndala. Mu byonna ng'omulimu oguyigire era ng'owulira mutuufu gw'olina okukola, sooka otunuulire nga tunatunuulira abo bagufunyeemu batya, sooka otunuulire abalemereddwa batya. Biki ebiremesezza abo abalemereddwa? Always bw'obanga obuuza abantu, tobuuzanga abantu nti nkola ntya, nkola bulungi. Abantu ekibalemesezza twagala kuwaanibwa. Nze njagala omuntu ajja ngambye nti mwami Lugonvu, nina omukyala Becky ali ku Bukedde TV, she is someone omukuba following. Naye buli kyenkola nkubira essimu, always to criticize me. Naye is among my best friends. Nanga nti kakati olaba nti singa ate wano okola bw'oti kyandibadde kisingako. Singa wano okola bw'oti kyandibadde kisingako. Be bantu be twetaaga. Tetwetaaga abantu bakera ku makya kukugamba nti you are smart, you look nice, you look good, everything that you do is nice. No, those are not the people we need. Noonyanga omuntu agenda okunoonya ekibulamu mu bulamu bwo. Bw'onoonya omuntu agenda okunoonya ky'otuuseeko, abantu bangi bali we bali, bangi balemereddwa, bangi tebatuuse ku buwanguzi kubanga all the time kye batunuulira kibeera kimu, ani ampaana. All the time batunuulira ekintu kimu, wawe nkoze obulungi. Tetwagala nnyo ngalo. Abantu bangi babakubira engalo kubanga baagala ove ku stage ogende. Engalo ezimu zibeera zitusiibula. Ate ofubanga nnyo mu bulamu bw'ensi eno obutaagalwa abantu bonna. Nze saagalangako kwagalwa bantu bonna. Ani anancriticizing? Ani anandeetera okukola ennyo mu challenging? Tutuuse we tutuuse kubanga tulina abantu abagaa tetusobola kutuukawo. Njagala abantu abo. Njagala mbeere ku mpewo omuntu akuvume. Mu bulamu bw'ensi eno ne bw'obeera ng'olina ky'oyogedde omuntu nakifunaga nti omuntu oyo yantama kubanga mu ngalo kubanga ggoberera. Bw'aba takulaba amanya atya. Buli lwajja byayogera nze sibyagala, ekitegeeza buli kaseera abeerako. Muntu oyo simwagala.
naye ng'omulaba. Gw'otayagala tomuwa budde. Lwaki omulaba, lwaki omuwuliriza, lwaki omukomentingako okuweza komenti namba ye, lwaki omumalirako ddatawo. Funanga nnyo abantu abo agenda okukeera ku makya agaye nti nze byakola sibyagala, naye otuulanga ku makya naye obuuza nti lwaki agamba nti tobyagala oba tabyagala. Tabyagala kubanga omulimu gwe gumu yali agwagala ogukola ne gumulemerera. Takwagala kubanga ekifo ky'olimu ye yali akyagala. Takwagala kubanga wootudde waalina kubeerawo muganda we ogutali musango tajja kwagala, naye tekitegeeza nti tokola. Kati kambabulireyo ekyama kimu. Abantu abasinga obungi bagudde eddalu. Abantu beekyawa, abantu beenyiwa, abantu beemalamu essuubi. Nga mumanyi ekibamalamu essuubi? Lwa Facebook comments, WhatsApp comments, Twitter comments. Mu bulamu bw'ensi eno nga tonnanyiiga, tonnaggwa mu maanyi kubanga bakuvuma, sooka weebuze nti gwani atavumwa. Nga tonneebuuza nti gwani anvuma, gwe weebuze nti gwani atavumwa. Omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu, naye okwewala bino byonna weekwate Vibe Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo, anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafula mu kuteekateeka embaga, kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte, ebirala obibalekere. Vibe Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate, oba kubira omwana wa taata Ssentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibe Ceremonial Events. Tunuulira abantu abakusinga bonna nga babavuma, nga babayisaamu amaaso. Omuntu atasambanga ku mupiira nakkakkana ku mutendesi Pep Guardiola naga nti oyo byatendeka bya kisiru bamugobe. Naye nga ne bagatta ekika kyabwe tebasobola kufuna ssente zirabirira musajja oyo kumala mwezi gumu. Ne bagatta ennyumba yaabwe tebasobola kumulabirira for just a 1 month. Naye abantu abo tubeetaaga. Weetaagamu omuntu akuleetera emmeeme okwennyika mu busungu n'okwekyawa mwe tujja ebituleetera okugamba nti abantu bano katuba challenging. Omuntu bw'akuvuma toyina muddamu. Era njagala okugamba abantu bannange, ndaba abantu bangi abayimbi, media personalities bangi, omuntu n'aweereza message oba n'aweereza comment n'omuddamu ng'akuvumye, naye ng'oddamu ghost ng'ekigambo kye yassaako ogenda okukebera erinnya lye Facebook account ye ng'erinnya eririko lirina mu Luwarabu, ng'erinnya eririko kuliko KJP owakabi. Ogenda okukebera KJP owakabi, talaga gye yasomera, talaga myaka gy'alina, talinaako nnamba ya ssimu, talinaamu kifaananyi, alinako buddole. Oli mu kulwana na ddole. Ye kennyini yeetya, kati gwe lwaki omutya? Ye kennyini tasobola kustandinga on his or herself. Tewali muntu alina magezi avuma muntu alina magezi. Era buli muntu akuvuma manya yerevo ye. Kati gwe lwaki omuwa obudde? Gwe tunuulira abantu abakusinga bameka abaali bakuvumye. Tunuulira abantu abakusinga bameka abaali bakuvumye. Abakuvuma bonna beetegereze bebo be bantu b'osinga. Mwali mukyegendereza. Buli muntu aga nti byokola bibi, tewali aga nti byokola bibi ng'ali waggulu. Era abasinga agamba nti byokola bibi kubanga alaba omutwalira ennyanda. Naye abasinga batubeera wansi. Si buli akuvuma nti byokola asobola obikola. In fact abantu abakola bitukola oba basobola okukola bitukola tewali asobola kukeera ku makya n'akuchallenginga. That's why mbagamba nti temuggwangamu maanyi lw'abantu baba criticizing, lw'abantu babagamba nti tebasobola. Buli muntu lwakuvuma, buli lwagamba nti tosobola, buli lwagamba nti gwe walemwa, buli lwagamba nti oli mu bitole fumbirwa tokaaba. Komyawo elementi yaffe eri why. Lwaki akuvuma? Lwaki agamba nti tosobola? Abalala akikola oggwemu amaanyi.
tulabye abayimbi bangi nga balungi. Nalabye Gravity Omutujju ng'azimbye ennyumba ye, ennyumba nnungi, agizimbye wantu walungi, buli omu we yandyegombye. Comments zaabadde nga 100. Nagenza okusoma ezimu ku comments ezabadde ku post eyo nga kuliko comments zaabadde nga 5-6 nga kuliko naga nti totwasamira. Naye nagenza omutunuulira nga teeka elementi ye nga bwe mulaba tasobola kugula wadde ettaka ewaffe Busubi Kyamaganda. Kati abantu bwe batyo tubalina. Tulina abantu abalowooza nti olw'okuba bo baalemwa ensi yonna erina kulemwa. Waliwo omuntu agamba nti obeera otya e Kampala kubanga yalemera mu kyalo. Tulina abantu abalowooza nti olw'okuba baasiraanira kuno ensi yonna erina kusiraana. Kati bw'obawa amaaso go n'obawa amatu go ne bakuvuga owedde. Comments ezitumalamu amaanyi. Otunulira comments nga ziri comments 3,000, comments 1,000, comments 400, tugambe ku comments 1,000. Nga mulimu comments 5 ezikuvuma. Amaanyi ne gakuggwa, noga sigenda kuddamu kukola kyenkola, sigenda kuddamu kukola kino. Comments 5 osavinga abantu 5 ku bantu 995. Can you do that? Bantu 5 ne bakujja ku mulamwa. Abantu abatujja ku miramwa batono nnyo. Omu 2, 3, 4, 5. Tulemenga kuggwamu maanyi. Buli lwe bakeranga ku makya ne bagamba nti gundi kyokola kibi, gundi afumba, betonyiiga. Tekitegeeza nti va kufumba, ddayo wansi otuule nga Sinti okaaba weebuuze lwaki. Lwaki? Lwaki ovumwa? Lwaki tebalya byolya byofumba? Lwaki tebajja ku dduuka lyo? Toggalawo dduuka nga tunnasuula nsonga lwaki abantu tebaggulaako. Oliggalawo terikola, omanyi lwaki terikola? Nti nange simanya balala bakola. Sooka weezuule. Zuula ensonga lwaki abalala bonna abakuliraanye bakola gwe tokola. Ne bw'onaalikwata n'olitwala ebutabika, n'olikwata n'olitwala ekyazanga, n'olitwala mu Amerika, n'olitwala mu kyalo nga tozudde ensonga lwaki terikola era terijja kukola. Zuula nga nnyo ensonga lwaki oyita mu mbeera gy'oyitamu. Kyolaba ng'ekizibu lwaki kizibu? Liyinza okuba terikola kubanga wakwata diweya n'ogissa mu ngoye. Mu bulamu bw'ensi eno bw'onaatunuulira abantu abakugamba nti byokola bibi, byokola tebisoboka, byokola gwasinga okuba obubi, ogenda kutuuka akaseera olowooze nti gwasinga obubi naye nga be basinga okuba obubi. Omusambi w'omupiira tavumanga ku Lionel Messi. Ani eyali awudde Ronaldo ng'avuma Messi? Ani yali awudde Pep Guardiola ng'akeera ku makya naga nti Messi tamanyi kusamba mupiira? Abamanyi tebavuma abamanyi bannaabwe, abatamanyi be bavuma abamanyi, abaavu be bavuma abagagga. Omuntu agenda keera ku makya ge nti ogwo omulimu sigukola, omubuuza okola mulimu ki? Ajja kugamba nti nze okukola ogwo nfa obwavu. Naye gambye omutunzi w'ennaanansi natuula naye okumala akabanga nampa ennaanansi ku bwereere, kubanga nagenda okuvawo nga ntegedde nti omuntu ayimirira ku kkubo awo n'akwata ennaanansi ze yali ansinga okufuna ssente. Every day ayingiza emitwalo 20. Lwebisaze nayingiza 15, nayingiza 10. Mumanyi kye kitegeeza okuyingiza emitwalo 10 olunaku? Mu nnaku 10 kitegeeza oba oyingiza kakadde. Mu nnaku 30 oba oyingiza obukadde 3. Abantu bameka wano abayingiza obukadde 3 ezitaliiko musolo, ezitaliiko ki? Atunda nnaanansi. Naye tekitegeeza nti naawe genda otunde ennaanansi. Yasooka n'atunula nga awantu wonna we wali obutale okuli n'akeekaleerwe abantu tebaagala kuyimirirawo, kubanga buli lwe baayimirirangawo bababbangako obutaala baabwe. Buli lwe baayimirirangawo emmotoka ze baazikalabulanga olwa paakingi. Ekyo kyabaleetera ga nti wano waliwo obwetaavu, singa nnyimirira ku kkubo waliwo jjaamu. Omuntu aba akyali mu jjaamu ne mmuguza, kimwanguyiza. Bulijjo ng'oyagala okutuuka ku buwanguzi, ng'oyagala okufuna kye weetaaga, okola ekintu kimu. Ozuula wali demand, ozuula wali bwetaavu. Otandise wooteeri naye wootadde wooteeri waliwo abalya. Otandise edduuka naye wootadde edduuka waliwo abagula. You get me?
noonya ewali obwetaavu, noonya totandika kutunda mazzi mu bantu ewali pipe ewali zitanka. Amazzi noonya ewali eddungu ng'amazzi gali kilometers nga 5 ng'abantu batambula kilometers 5 gwe gasika ogaleete. Kitegeeza onoonyeza ewali obwetaavu n'onoonya solution. Toligaggawala nga tunanoonya wali buzibu. Abantu bagaggawalira mu bwetaavu bw'abalala, abasawo bagaggawalira mu bulwadde bwaffe, abasanduuko bagaggawalira mu kufa kwaffe, aba wooteri bagaggawalira mu njala yaffe, aba bodaboda n'aba taxi bagaggawalira mu kkowa kwaffe. Olugendo luwanvu tojja dutambula ye n'ateekawo taxi. Bw'onaanoonya obunoonya ekyokukola n'otanonyawo woyina kikola, na butya bw'oyina kikola, na ddiri woyina kikola, kitegeeza nti by'ogenda okukola gagenda kubeera majaani. Gagenda kubeera majaani. Era ogenda bikola byo byoga natandikawo edduuka lyange. Otandika otya hardware ng'ogitadde mu kibuga wakati we bamalidde okuzimba. Oyina obukadde 10. Lwaki togenda ensangi gye bakyagula zipoloti abangi nga n'abakolera mu Kampala bagula nsangi? Lwaki toteeka hardware ensangi ng'okimanyi nti omuntu newanajja mu Kampala akimanyi nti ensangi agenda kugula akasawo tekagenda mumenya, akaweereza n'owa wilbaro n'akavuga n'akamutuuza ku siringi 5 siringi 10. Gwe hardware yo gitadde mu Kampala okozesa obukadde 10. Obukadde 10 butandika hardware ensangi, butandika hardware buloba. N'obasembereza obuweereza. Bw'obasembereza obuweereza nawe ne bagula nga bagula ku muntu waabwe. Ozimba ssomero olisembereza agakaani, akako ka kiwempe. Sooka onoonyewo ewatali ssomero. Bwe kiba kyetaaga genda Kalangala genda e Kalangala bw'obanga gye weetaaga okussa essomero. Ng'okimanyi nti wano waliwo demand. Abantu bazaala bangi, abaana gye bali naye tewali masomero. Oyagala tandika ddwaliro. Eddwaliro olitadde ku Mengo Hospital. Akalwaliroko kati ni ka kiriniki. Omuntu anayingira atya akalwaliroko? Ogenda kuyingiza abo abalemereddwa abalina obwetaavu. Sooka onoonye nti singa nkera ku makya ne nteeka eddwaliro eddene e Kakiri, omuntu eyandizze Mulago, eyandizze Mengo, eyandizze Rubaga, eyandizze Nsambya mukwatire e Kakiri. Omuntu azudde obwetaavu we buli n'amanya kikyalina okukolerawo. Bw'otuula awo sooka ofumiitiriza ogambe obwetaavu bwange buliwa, obwetaavu bw'abantu buliwa, obwetaavu bwa ssente. Teweetaaga capital mungi, weetaaga magezi. Kyekiri kyenagenda nti abantu balina obukadde 10 bukadde 2 naye nga tebamanyi kyazikozesa. Ne bw'onaafuna ssente mmeka era tokeranga ku makya n'ogenda omugano nti ssente zonna zompa nsobola ozikozesa. N'akubuuza osobola kola ki nti gwe zompa kwe naasinziira tajja zikuwa. Beera ne business ideas mu bwongo obwo. Manya ky'olina okukola. Ky'olina okukola kiyinza okuba nga kinene naye tokibuukira. Oyagala tandika hardware obeere nga Viva, obeere nga abasajja bano abakibjina hardware naye tojja tandika nga bo. Tandika n'akatono ojenga okula. Tandika n'obusawo bwa sementi. Manya nti ensangi abaliyo bakola kintu bazimba nga tunaba kunoonyeza ababaati naki. Manya nti ki ekitandika okuzimba nti twetaaga ekiveera DPC, twetaaga sementi, beetaaga omwiko. Tandika ne sementi, beetaaga omugwa, beetaaga emiti. Bw'oba ne hardware ng'erimu sementi, ng'erimu emiguwa, ng'erimu emiti, hardware betandise okuggumira. Bino ebya langi bijja luvannyuma. Ojja genda okulaba ng'otandise okuleeta langi. Emisumaali bagyetaaga giseewo. Ojja kulaba ng'obukadde 10 bukutandikira hardware. Kubanga otegedde obwetaavu bw'abantu we buli. Nakiddala kye beetaaga. Ddala ogenze abantu nga beetaaga okugula engoye. Naye wantu w'otadde engoye z'olowooza nti abantu ze beetaaga okugula ze beetaaga okugula. Ogenda otya busubi kyamagande waffe n'ossaayo essuuti nga z'otunda. Fine. Okutuuka e Masaka okugula olugoye kitwala ssente nnyingi. Naye manya ngoye ki ze bambala. Manya business gy'okola. Biki bye products ze batwala. Ekyo bw'onaakizuula obulamu bugenda kwanguyira. Naye byonna mu byonna bw'otambuza W's 4 n'omanya ki ky'olina okukola, n'omanya D lw'olina okukikola, n'omanya w'olina okukikolera, na lwaki okikola, ebisigadde bigenda kukutambulira.
okola omulimu naye wali ofuddeyo okumanya lwaki okola omulimu gw'okola. Tokolanga mulimu nga tolina lwaki okola. What are your goals mu mulimu ogwo? Lwaki okola omulimu gw'okola? Bw'oba tolina nsonga lwaki okola omulimu gw'okola, tolina nsonga lwaki okola omulimu gw'okola. Nkiddamu, bw'oba tolina nsonga lwaki okola omulimu gw'okola, tolina nsonga lwaki okola omulimu gw'okola guveeko. Bwe bagamba nti mmaze emyaka 10 nkola omulimu guno naye ng'akyapangisa, ng'emmere gyali akyanoonya mu kaseera ke kamu nga buli kaseera atambulira mu advance, mpaayo 10, mpaayo 2, mpaayo 3, n'omugamba nti emyaka 10 obadde okola omulimu guno, tolinayo wadde trip y'omusenyu, tolinayo wadde trip y'amatoffaali, tomanyi na bbeeyi ya ploti bwe bagigula, naga nti nja kuyiiya. Emyaka 10 gikusaze. Watandika okukola ng'olina emyaka 25, ogasseeko emyaka 10, gy'emyaka 3 mu egyo, naye okyali mulimu gwe gumoga nti nkyayiiya. Togenda kufuna riziki ekubuza emyaka 10. Ogenda kwonoona emyaka 10 emirala. Bebo abantu abakaddiwa ne bamugoba nga takyali productive ku mulimu, naga nti abantu bano tebasaasira, nkoze emyaka 20 naye bansasuddemu kungoba, mu myaka 20 bagenza okungoba nga bamanja ennyumba, bangoba bubi. Emyaka 20 bagobye. Era ogamba nti babi. Gwe lwaki tobalirira ng'okyabala ebintu by'obakoledde? Lwaki tobala omusala gwe bakuwadde okumala emyaka 2? Bw'okola emyaka 5 nga talaba kye weeyongerako ku mulimu ogwo, guveemu. Oli mu mulimu mukyamu, toyonoonanga emyaka. Noonya omulimu omulala. Oyinza okuba ng'oli mu kibuga, omaze mu kibuga emyaka 5, omaze mu kibuga emyaka 10, naye ng'ojja kubuuza kikyolaga mu Kampala mw'oli nga tukiraga. Muddeeko mu kyalo gye mwava. Mwekweka mu kibuga n'obulira mu kibuga emyaka 10 n'ogirya nga tolina kyolaga nti kino kyenva. Gendako mu kyalo gye wava. Bw'onaasanga ng'abantu bwe mwali mu ddaala lyerimu nga bakuleka dda, ke kaseera okyuse musangula ensonyi, ddayo mu kyalo. Kampala akulemye. Ani yabagamba nti obugagga buli Kampala? Ani yabagamba nti obugagga buli mu America? Bw'oba ng'obadde ebuweereza okumala emyaka 5, tolina kyolaga, naye nga buli lwojja be waleka e Uganda bali waggulu, kitegeeza nti oli wakyamukoma we Uganda. Start afresh. Otunulire kiki ngenda okuba nga nkola. Ekyo bw'onaakizuula, ebisigadde bigenda kwanguwa. Mu bulamu bw'ensi eno tewali atasobola gaggawala. Era bw'oba nti obugagga buzibu, oyinza okuba nga ku ddala kw'oli oli mugagga. Sooka weetunuulire nti emyaka 5 emabega wali otya. Bw'oba nga wali okwata emitwalo 10 nga kati olina emitwalo 3, otandise ogaggawala. Bw'oba nga wakwatanga emitwalo 2 kati osobola okukwata akakadde, otandise okugaggawala. Sooka okkirize ky'olina nti kati nzito y'akakadde. Naye bw'otuuka kakadde tandika okunoonya nti kati nva nti akakadde okudda ku bubiri. Tonyooma ky'olina, naye sooka otunuulire ky'olina, weebuuze okozesa otya ky'olina okutuuka ku ekyo ekirala ky'oyaayaanira. Obugagga bulinga mwana bw'omulaba. Tosobola kukeera ku makya nga waakazaalibwa n'otambula, gubeera muzimu. Era abafunye ssente mu nfuna mugenda okulaba nga bali mu kkooti, bali mu makomera, oluusi nga babba nzibe. Obugagga bulinga mwana bw'omuzaala, n'atuula n'ayavula n'ayimirira n'akwata ku bidomola, naawe bw'ogenda okutambula. Oyinza okuba nga tojja kutandikira kakadde, naye ng'ogenda tandikira ku mitwalo 5, odde ku mitwalo 10, odde ku mitwalo 2, odde ku mitwalo 3, odde ku mitwalo 4, odde ku mitwalo 5. Buli step gy'otuukako gisiime, osabe Mukama akukyusa akuwanike ku step endala. Teweematizanga nti natuuka gye ndaga, kubanga waliwo abakusinga. Mu bulamu bw'ensi eno leka kubeera ng'omugagga ow'obwongo obutono abalira ku baalina. Era togendanga mu bantu noga nti ekitegeeza ndi wakabi, bano bonna mbasinga engatto ennungi, bano bonna mbasinga essaati ennungi, mbasinga essimu ennungi. Oli mulalu. Bw'ozuulanga nti b'olimu obasinga baveemu, kubanga kigenda kukuleetera okwematiza. Noonya ewali abakusinga, nabo otandika okubbinkana nabo. Bw'otuuka nga muli ku level y'emu oba ng'otandise okubasinga, nabo baddukemu. Noonya ewali abakusinga, kubanga abakusinga bakyaliyo. Tojja kuŋŋamba nti mbasinga, sikyalaba nsinga nga wakyaliyo Jeff Bezos, nga wakyaliyo Mark Zuckerberg. Waabatuuse? Bw'oba tonnabatuuka ogamba otya nti otuuse gy'olaga? Never. Bulijjo obugagga bwo bubalirenga si kuba kwetoolodde, naye bubalirenga kwabo abakuliraanye nga bakusinga. Bw'onaatunuulira nti bakusinga, kigenda kukuleetera okukola ennyo. Bw'onaabeera mu bano ng'olaba bonna gwe abasinga, kigenda kukuleetera okwematiza, olowooze nti watuuka gy'olaga. Tewali muntu yatuuse gy'alaga until ng'afudde.
aye tewali muntu yalemereddwa bulamu until ngafudde. Ne ku myaka 60 riziki yeesumuluka. Abantu abamu weetaaga kukoonako bukoonyoozi okuke, oli ku ttaka, oli ku kkubo kyamu, weetaaga kukulaga nti ekkubo ly'olina okutambulirako ly'ekkubo bwe liti. Bw'onaamanya w'olina okutambulira, na butya bw'olina okutambuza omulimu gwo, na biki by'olina okuba ng'okola. Obadde mu ssalo naye ng'olina kuba wa wooteeri, obadde mu buzimi naye ng'olina kuva mu buzimi ogende mu hardware. Ebyo bw'onaabizuula obulamu bugenda kukwanguyira. Naye kibi nnyo okuba ng'oli awo nga tunnamanya nti oli mu kwonoona myaka gyo naye ng'oli mu kintu ekikyamu. Kitegeeza ojja kufa nga tutegedde nti oyonoona myaka gyo. Tomalanga myaka 5 ng'oga tukyatetenkanya. Tomalanga myaka 5 ng'okyakukula ng'oga nti tukyagutetenkanya. Emyaka 3 gyo ekinaatambula. Bwe kiba tekitambula noonya lwaki kiganya okutambula myaka 3. Bakasitoma tebajja, by'otunda bye bikyamu, oba we wabissa we wakyamu, oba gwe mukyamu. Bw'onaazuula ekyo obulamu bujja kukwanguyira. Naye buli ky'okola, buli ky'oyogera na buli ky'ozzaako, manyanga ensonga lwaki okola ky'okola. Why? Bulijjo beera nga advisor wo asooka, kubanga ye gw'amanyi enkyayo, gw'amanyi enteekateeka zo, gw'amanyi na lwaki okola ky'okola. Buli bizinesi esobola okuba mu ssente singa ozuula butya bw'okwata bizinesi eyo. Agaggawalidde mu nnyaanya, toyingira nnyaanya ng'olowooza mwona agaggawalira. Gw'oyinza okubeera ow'obutungulu. Ekikulu mu byonna, kasita weezuula ogenda kutuuka ku buwanguzi. Mbaagala nnyo. Omukolo gufa nteekateeka kyokka kya nnaku nti teguddibwamu, naye okwewala bino byonna weekwate Vibe Ceremonial Events bakunyumisiza omukolo gwo, anti omukolo gwo baakugufuula gwa byafaayo. Balina aboogezi b'oku mikolo ng'okukyala, okwanjula, embaga ne corporate functions zonna. Batimba ku mikolo, bakola cakes, videography, bapangisa tents n'entebe, bakafula mu kuteekateeka embaga, kiyite wedding planning. Gwe tuula butuuzi olatte, ebirala obibalekere. Vibe Ceremonial Events basange ku ofiisi yaabwe gali kwoleka ku kizimbe gaggadde ekya Ham Towers opposite Makerere University Main Gate, oba kubira omwana wa taata Ssentongo Lugonvu ku 0753 985 639 oba 0783 403 492. Vibe Ceremonial Events,